eyatadde ebifaananyi by'omwana wa Bobi Wine gwe yazaala mu muyimbi Kaitas Kaliyo awangalira mu ggwanga lya UK munnange muyina maaso awo ng'ate atabuse bubi nnyo oluvannyuma lw'abantu abamu ab'ekibiina kya Nuupu okumutabukira nga bamugamba nti positi eyo gye yataddeyo agiggyeyo mu bwangu ddala nga Babi Kyagulanyi tannaba kugiraba ngenda kuba mu batuusako maaso awo wamma nga yeekalakaasa bya nsuso. Dr. Jose Chameleone naye muyina maaso awo era nga ne Fiki Gaza bwenjogeera atembera mabega wa mitayimbwa oluvannyuma lw'okumugwamu nti y'omu ku batsi oba ab'ebijambiya. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo n'omugipe like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suviye News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesibwa nga byonna bye mba nteekayo wano ku Suviye News Extra. Nenyongera okusabirako omwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye nga gwe emirimu gyo mukwano tegitambula mukubireko agenda kubanga ate akusomera edduwa. Munnange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omulwadde Dr. Jose Chameleone munnange nno amazima gali nti akakkanidde ddala awonye era nga ngenda kuba mubatuusako maaso awo ng'atukuba akayimba ak'akasongombo nawewo ak'omusumba Pastor Bujingo. Omusajja yagenda n'atukubamu awo akayimba mbonawewo ati nno Kasongo mubali nangae Kasongo mwana leo sogali bala Kasongo mubali nangae Kasongo mwana leo sogali bala Kasongo mubali nangae Kasongo mwana leo. Bwatyo munnange omulwadde ayongedde otukakasa nti munnange agenza ssuukira ddala akubidde ddala ku matu era nga atukiizizza akayimba k'akasongo yeyeye mbonawewo ak'omusumba Rosias Bujingo. Amazima gali nti anyiridde era nabagamba essaawa zonna agenda komawo Uganda atejjukira alina akayimba ke yayimbye ak'omusamaliya era nga yakayimbye ne Pastor Bugembe weewaawo endiga za Pastor zakinyigiddemu munnange si nsanyufu zamugambye Pastor oyinza atyo okuddira n'okuba oluyimba olufaanagana bwe lutyo n'omuntu mbu atali waabwe akatonda. Nange we nabiwulidde era nsuubireyo vidiyo nagibaleeterako awendiga nga ziri mu kwekalakasa. Munange bwe tweyongerayo olunaku lw'ejjo social media yonna yasiibye ensanyufu oluvannyuma lw'amawulire okuvaayo mwana muwala ono gw'olaba ye yabituwadde ng'avira ddala ku soosi ono mukwano gwa Kaitas Kaliyo era ndowooza ye yamugamba nti olubuto munange luno olwolaba lwa Bobi Wine. Kati n'abantu banyiize ne bamugamba gwe oyinza tokola ebyo ebintu bijjeeyo tetwagala Babi Kyagulanyi abimanye lwaki bannange otuswaziza bw'otyo ebintu ebintu bibadde birina okubeera nga byakyama ono omwana Babi abadde alina mutegeera ng'akuze kati biki bino by'okoze naye munange naye no yeewera agamba ye tagenda kubijjayo Babi akiteegere nti ebbali Bobi ayinayo omwana ate mulenzi banaake ngenda kubanga mbatuusako akatambi ka mwana muwala ono nga naye yeewera si mmere tagenda omuntu n'agamba munnange Kadingo yazadde ne mujja nga mumubuukira mumwasamira nze njogambye bugambi nenteekayo posti amawulire twagafunye gaviira ddala ku soosi. Omuwala bamuzaala na Masaka gwe yazadde mu famire y'omuwala gye bamuzaala. Owulira saagala muddano nga mutumanyira nga mutusinikirako ebinnyo sebo bwe twogerako ne mutandika otumanyira gwe kabiziggwa akaŋŋambye mbusimanya nyaya pull down that post nga ngipuulingayo ntya eno peegi ya jjajja oba ya nnyoko oba Facebook ya nnyoko waliwo kali akagambye gwe nnaku todde Uganda tujja kulaba kimafya ku mannyoko Uganda yabajjajjammwe musinika amannyo Uganda yabajjajjammwe oba ya nnyoko mbosima todde Uganda nga gwanya ngana okudde Uganda. Nze ndi wa NRM mpagira Museveni webale tufuga bulungi webale fuga nsi yaffe bulungi kati kibalume Museveni webale kufuga nsi yaffe bulungi ensi yaffe erina emirembe ne bidalo ne bitwasamira Uganda is bleeding nga kakakulembeze kamwe ka Bobi Wine kasiiba ku vacation basiba eri busabala beach nga bali mu kulya byennyanja bali ebyennyanja ebisiike abaana be basomera mu America mbu Uganda is bleeding where bleeding awa era twebaza nnyo President Museveni ntuusa okwebaza kwange webale tufuga bulungi webale kufuga eggwanga lye twakuliramu
twalikuliramu ne tusoma ne tulya emmere ne tukula nga tetuli balwadde. President Museveni neeyongera okujjukiza neeyongera okwebaza olw'okutugema ne tutabefuna polio ne tutalemala ne tutafa nga tuli bato. President Museveni tweyanziza nnyo ssebo, wangaala munnange, era bw'ovaako twagala muhozi abaatufuga, mufuze bulungi nnyo eggwanga lyaffe. Mufuze bulungi nnyo eggwanga lyaffe. So bannaye temuddamu kutwasamira. Temuddamu kutwasamira. Mbu nadibira Nairobi. Naawe jangu odibireyo olaba oba osobolayo. Jangu obeere Nairobi. Kalinga ekyoya ky'omunkwawa. Nairobi ogiyise yajjajjawo, oba Nairobi ogiyise eri ewamu eri ebukunjiri gye mugenda nga mwasamira nga munywa amata g'embizzi. Nga munoona ebibeere by'embizzi. Eno Nairobi ogiyise Nairobi kibuga kyabagunjufu. Nairobi omuntu omubeeramu oba olina okuba nga wakolamu. Jangu naawe olaba oba osobola oddibirayo. Takulaba eringa oli eri ositula obunoona bibeere bya mbizzi gasiya. Ani gwe mumanyiiramu abannuubu? Ani gwe mumanyiiramu abaki NUP? Ogwo ogubiina gwammwe singa mumanyi nga gwatama abantu. Mubonyaabonya abantu mufo kyokkola emirimu gyabwe bagaggawale, muddamu babuzaabuza. Mubabuzaabuza mbu sima mugenda kusima kununula ensi. Ensi yaani abagambye nti yeetaaga kununula. Uganda babagambyeko nti yeetaaga kununula. Uganda mwe mugiraba ensi yaffe eri mirembe etabenkedde. Teriimu ntalo, teriimu njala, tuyina emmere, enguudo mweziri, amalwaliro mwegali. Abantu bakola bulungi nnyo emirimu gyabwe, tewali abataataaganya. Muli waneeno mutwasamira mbu mugenda nunula ggwanga. Nga muli nunulawa liri luddawa gye mwagala oddinunula okuleka obubbi obubajjudde. Munoonya okubba akasii kaffe kannyaffe Uganda. Munoonya okabba muginika nnyini ebinnyo. Temuddamu twasamira. Oyo omukulembeze wammwe oyo Bobi Wine tagenda fuga Uganda. Kino nkibabuulira. Owulidde? Nkibabuulira kino nkibabuulira era nkiddamu ngenda kiddamu emirundi n'emirundi. Bobi Wine talifuga Uganda newe mulikomba mukapama. Owulidde? Ne mulikomba ku nkumbi. Ne mulikomba ku nkumbi ng'emaze emyaka 15 ng'erima. Tagenda fuga Uganda. Kino mukimanye. Saagala mutwasa milioni. Noyogerako mugamba mbu mwagala kujjako Museveni dictator. Naye mwe musinga obwa dictator. Temumanyidde wowe muyina akamanyiiro geemaalo abantu ba Nuupu. Buli muwagizi wa Nuupu ekisooka alina amaalo. Alina akamanyiiro akajanja olugezigezi byonna bibeegasseeko. Ati mwe mugenda fuga nsi kimmwe. Mugende mukola mugula akazinga ke mba mufuga. Mugende bwe mamuulira Uganda mbi mugende kazinga gye mba mbeera mufuge mufune Bobi Wine gy'aba abafugireeyo. Naye mwene Uganda eyaffe temugenda tufugirayo. Temugenda tufugirayo. Temudda mutumanyiira. Binja Samira nnyini. Tujja kudipotinga nga gwani andipotinga. Omukulembeze w'eggwanga President Museveni yampa passport. Enzikiriza okubeera mu nsi yonna gye njagala. Byebyo nno bantu bange. Bamugamba mukazi gwe wakoze eki, lwaki wavuddeyo n'osaasaanya ago amawulire. Nenge ekirungi yazadde baby boy, kati mufunze buno obudde Bobi awezezza abaana abalenzi. Buli mwana ajjajja n'omukisa gwe bannange naye simanyi oba neera omusajja tabeerawo. Omusajja alina okuzaalako ebbali. Omusajja ate nekyate bamubalira baana. Okiwulidde ekintu ekyo wamma Kayita Skalio kulika baby kasita wazadde mu president wamma okulwawo okuzaala obadde oyina ensonga bali toyagala kuzaala mu busajjasajja. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bwe tweyongerayo ne Fikigaza ono nga wenjogeera buno obudde atemeeza mabega wa Mitayimbwa olunaku lw'ejjo poliisi yabaguddemu ye n'ekibinja ekirala era nga kigambibwa nti be bamu ku b'ebijambiya abamazeewo abantu. Fikigaza ono ne banne babakutte ssaawa 4 ez'okumakya naye ate amawulire okusaturatinga ku social media gasaturatinze ssaawa 10 ez'olweggulo naye nga babadde bamukutte dda ezo essaawa ez'okumakya naye nga abantu bagambye nti Fikigaza waliwo abantu abawulira obubi olw'okuba nti yavaayo n'atandika n'akolagana na Alien Skin ate nga jjukira luli yali akolagana ne Dr. Jose Chameleone era balina n'oluyimba lwe bayimba kw'otadde ne Palasa ate nga Palasa ombu balinamu obutakkaanya na Alien Skin kati bwe yalaba nga Fikigaza munange yamwefuulidde ze wa Alien Skin omunange ne basalawo bamuyungeko ebyo ebisangosango kirabika lwato eriyo abadduka mu fangoni olwa Alien Skin okuddingana ne Fikigaza ezo zonna enkwe ziri ku Fikigaza eriyo abadde alina ennugu ku Fikigaza olw'okubanga yayawukana naye ezo zonna enkwe zibadde mabega wa Fikigaza but Fikigaza let this be a lesson to you. Enkwe mbi ekikutuusizaawo nkwe ate nga nabali batuufu okukola kye bakola olw'ensonga obaliddemu olukwe neno oliddeyo nkwe kati nno muwe Alien Skin respect gw'olaba omuntu ayawukana naawe n'omuleetera poliisi Alien Skin n'omuvumira ebbanga nga yeetaleetanga poliisi asirika ne bakuba emmotoka ze ne boonoona buli kimu. The guy is very quiet naye gw'olaba Fikigaza takuvumye na nnyo naye n'omuwendulira poliisi emukwate kati Alien bannange mumwawule. That's why guy oyo alina ekyenjawulo kyali ebbanga lye bamuvumidde oyo guy tawuleetangako poliisi batuuka n'okkuba emmotoka z'okuzaasa endabirwamu zonna. Guy yasirika n'abeeranga omusiru naye olaba gwe bakuvumye buvumi n'oteeka ekinugu ku mutima era paka woleetera Fikigaza poliisi emukwate. Paka woleetedde Fikigaza poliisi emukwate. Fikigaza mwamulukira olukwe mu kusooka olumukwata nga yakawukana nammwe. Ekibuuzo kiri nti Fikigaza ebbanga lyamaze nammwe nga babadde tebamukwata amala kwawukana nammwe mukwata yet n'ekirala Alien Skin we bamulumba n'ebijambiya okumanye naye era bannaye nze olero enkakasiza nti wowagira nuupu munnange oba musirusiru oba zoro. Alien Skin we bamulumba n'ebijambiya ne pavers n'emiggo bagamba Palaso kyakola kituufu bagambye mbu basanze amajambiya wansi w'ekitanda mu nnyumba ya Fikigaza bagamba Gaza mutemu naye ate Gaza wabadde akolagana ne opposition babadde nga bagamba Gaza si mubbi Gaza muntu mulamu Alien ye mubbi kati ate we bamusanze n'ebijambiya kati Gaza ye mubbi. Kyova olaba owagira nuupu oba otegeera oba totegeera oba mutuufu oba oli oyogedde bya bukisiru oba owe muddo bamutuufu. That's why abo bonna balaka choice bawe mulanga nga babayiira views nti okubeera mu nuupu olina kubeera kisassalala nga totegeera. Palaso we yalumba Alien Skin n'amajambiya bagamba Palaso mutuufu Alien bamutemeeteme. Gaza we bamusanze n'amajambiya bagamba Gaza mukyamu naye ng'ate waabadde mu bbo era ne we yagendera ekavule none yayimba bali ababa batuufu be bbo balabanga Gaza si mubbi. General Gaddafi waabalimu olaba nti kati General Gaddafi mutuufu naye nga General Gaddafi mubbi kikyani atakimanyi n'ensonga eyamusibya basanga munnamawulire ne bamukuba ne bamuggyako kamera omukazi n'agamba agenda kufa nabo paka kati General Gaddafi ali mu nkomyo naye Gaddafi waabawukanako bajja gamba mubbi obubi bwo babulabo bavuddemu eyo luminati wobabeeramu munnanga ate oba mutuufu oba oli mubbi oba owemula oba otta abantu oba mutuufu mu byokolwa as long as owagira kye baagala. Kyova olaba seeka kiti erudda musaasira naye nga Fikigaza ndowooza olabye enkwe mbi ffe baatuvuma dde okulya olwakwagala Alien Skin toyina ngeri